Okay, nkwaniriza nnyo mpozi ate ku RSK Media nze Sula Ssenyonga bali kwera nga ate okikwasaganya bulungi nnyo mbeera nsubira eri bulungi. Anyway, mwe bali kwera mpozi nga ate mukikwasaganya bulungi nnyo subscribinga o likinga following ate mpozi oberenga commentinga. Kyatambula ddala bulungi nnyo we bali kwera nga ate otambula nange embeera eri eti obulamu busanzo otya tubaayo nga tukikwasaganya mpola mpola mwana tu embeera eri eti obulamu busanzo otya. Anyway, 9 out of the 61 candidates shortlisted for the regular force in Adjumani have been disqualified for presenting false documents, says Colonel David Opero. Only 51 turned up successfully. Candidates will be transported to Gulu. Kasita babawandiika bantu bammwe bennyini ate ffe tunaabagamba kimuneekwasa ki bwakuwadde omukisa oli ku luutinge abaana beewammwe mu magye ate ogamba munedda bano tubajjeemu kati singa abadde mbabazi nga yali ku luutinga ne basajja mmwe temubala bintu bino. Actually nani we nalaba oba basuula bameka recent law balina bye basuula bangi nnyo. Omwana najja na comment n'agamba mwe mulowooza Museveni musiru si musiru kasita kiwulira nga Honorable Kyagulanyi agamba nti bw'oba olina obusobozi yingira amagye bw'oba olina ssente ddayo osomeraga omuyaye ekitabanga ali ku luutingira mu ttiimu yange mwenyini mu magye gange mwenyini mwali ku luutingira agage oba okitegeera so kati bateekinga beegendereza nnyo nga bana ali ku luutinga abantu beegendereza nnyo nga bana ali ku luutinga abantu. So for that case njagala kantu kano mukawulize bulungi nnyo. Nabadde sikawadde budde but nkawadde obudde nenkategeera. NRM eyagala oba yatandika campaign era mbadde mulaba President Museveni nga atambula alambula Wakiso wawawa nga bali mu operation yakweddiza Buganda. Bagamba Buganda yatuva mu ngalo. Operation yakweddiza Buganda yatuva mu ngalo. Naye ne bakola bulanda wano wentegeredde nti bannaye Kyagulanyi ono ate kuba aliko ekimuvuga aliko amaanyi agamuvuga oba maanyi ga bajjajja oba maanyi ga Katonda kyonna kikiri gwe munoonyerezeeko. Abasajja bakoze ensobi bwe bati wuliriza bulungi nnyo. Eno ekiboga we wava ba JTB wabaddeyo wa NUP bamuyita Kaaya omukyalo oyo Kaaya naye munnange bamutaddeko omukyala bamuyita Desire Muhooza ono muwala wa Jenosalimu Sale oyo muwala Munyankole ne mwagala kweddiza Buganda ate mulese Munyankole obo ntegedde mu kifo ky'okufuna Omuganda gwe mba mulwanyisa jje ne tugenda Wakiso wali omukyala bamuyita Kayesu gwe baleesa aba NRM ku kade za NRM Kayesu naye Munyankole. Makindye ne baleeta Doreen Keita Kagabe Munyankole. Kira municipality ne baleeta Christopher Talemwa Munyankole. Entebe ne baleeta Gashayija Shaka Steveni Munyankole. Erubaga North ne baleeta Singi Paminda Katongole oyo muyindi aho namagala kweddiza Buganda. Kati wano already tulina Penny na Kobusinje yakiikirira abakadde mu Buganda naye Munyankole. Kalangwa bakanira ekifo kye kimu ne Kiwanda Suubi bwagala bwa vice chairperson wano mu Buganda mu Central Buganda obontegedde NRM eyagala Kalangwa yabajja abo bonna Banyankole. Ddala omusajja abuzze ekibuuzo babadde ku state abadde Kaddu Mukasa nti ddala abantu abo bonna bemutula mu Buganda kokasi basobola okwadressinga ensonga za Ssaabasajja nga ku pano kuliko baane kuliko Bakiwanda Suubi kuliko Bakasibante Moses n'abalala.
nga tebasobola kuvaayo kubyogerako. Oba ntegedde badda mu kuwoza Kyagulanyi musajja mubi nnyo. Omusajja yabagamba ndi munnammwe ate lwaki munnwanyisa? Eri waggulu banjagala, Abasoga banjagala, Abalogwala banjagala, mwe lwaki munnwanyisa? Kati mukirabye waneeno NRM nayo yennyini teyagala kuleeta Baganda. Oba ntegedde NRM nkusomedde abantu ameka 1 2 3 4 5 6 7 8. Kati ate nga tetugenze ku bano bakansalaz n'abalala ne bonna babadde bakaanayo batyo babadde basajja Banyankole. Oba ntegedde kati aweebuuze ddala mwe mugenda ku retaininga Buganda mmwe Omunyankole aweebe wano awangule wano mu Buganda ng'Omuganda tasobola kugenda Mwankole n'awangulayo. Tubawa amawulire nga bwe gatambudde ate mwanattu ne bwe gagenze. Joseph Kabuleta olunaku lwajjo yayanjudde mpozi ate ekipande ekigenda okukozesebwa mu kulonda kwa 2026 nga banoonya pulezidenti w'eggwanga tu Uganda. Wano nno wasabidde Electoral Commission ng'avunaana FDC eri enkadde okozesa slogani yaabwe eya money in the pocket. Bagamba nti eno slogani yaabwe nga bo abanniidi. Jukira omusajja ono Kabuleta akyalina ensonga zalina okwasaganya n'ab'ekibiina kye ekya niidi. Bagamba bamuwummuza oba bamususpendinze okumala omwezi mulamba. Bamususpendinze olw'okuvanyuma lw'okwewaŋŋangusa n'okweronda nti ye party president agenda okwesimbawo. Ekyokubeera nga gwe party president tekitegeeza nti ate ndeera gwogenda okubeera presidential candidate. Byanjawulo okubeera party president. Kyagulanyi asobola okubeera party president naye nga si gwe bagenda okuleeta. Oba ntegeera obanga Mpuuga Mpuuga kale nga ye party president naye nga si presidential candidate wa DF. Oba ntegedde kati ono ye yeewaŋŋamya ku bukulembeze. Oba ntegedde ye nga ye Kabuleta yeewaŋŋamya ku bukulembeze era okukakana bano bagamba lindako kyokka wowulira bino anivirinze posta eri official gye bagenda okukozesa. Awo tubuuliza ddala embeera eno anange. But anyway okusinziira ku bitambula biraga nti ripooti empya eraga nti state etandise okubeera nga ekkakanya eddembe ly'obuntu, undermining democratic freedoms and secretly trailing and controls communication movements of opposition figures. Bagamba nti batandise okubeera nga batandise okumonitoringa ababaka ba opposition banywerawa, baliirawa, batambula batya, banonye ekyebweru, biki bye boogera ku masimu, kitegeeza batandise obbataapinga. Era ab'amawulire boogera nabo biki? N'abamawulire namwe batandise obbataapinga. Ekyo temukyerabira. Batandise obbataapinga mu mbeera yonna. Batandise obbataapinga mu mbeera yonna. Mulina okwegendereza. Kakati wano bo bagamba nti okusinziira okulonyeza bekulaga eddembe ly'obuntu ligenda lifunzibwa. Balifunza bati balijjawo. Ekinaavaamu omusajja agenda azuukuka ku makya agambe tetugenda kulonda kubanga tetulina ssente. Tetugenda kulonda. Kakati weewuunye mba temugenda kulonda. Temugenda kulonda ddala. Omusajja ye ssente aziggyebwa. Oba ntegeera ojja kulaba. Ne kano baaba ko bakasimbe busimbi mu mugongo. Tuleme kozesa ssente nnyingi ate bu box ate kuba bupapula ate simanya biki. Bakasimbe mu mugongo kagwe. Naye omuyayi n'avaayo n'alangirira muteri kulonda. Olinza okuwulira embaga ya Zeewuliya. Manyi bayita embaga ya Zeewuliya yeeyo nga bagaye teri kulonda. Ojja otegeera nti eddembe lirina okubaawo nga bagamba eddembe lyaliwo ne kaakati lyaliwo paka kati we liribeerawo. Obulamu obusanze otya? Waliwo ka vidiyo kendabye. President Museveni abuuzizza mwe mwenna abaagala okubeera nga mumuvuganya
oli akapositinze njagala kusoma bintu byoli apositinze bwabuuza agambye whoever want to challenge President Yoweri Museveni 2026 listen very carefully. Mzee has some question and brilliant ideas. Does NUP have a manifesto? Ekibuuzo kino bannange Mzee waffe bwe batubamwokesa bwe batubamwokesa nga bamugamba NUP terina manifesto abantu abatali organized ate lwaki bakuzoganya because mwena mbadde mukola naye nga temukolera ku manifesto zibeera za mbitabo kujja kulimbirako bantu ngenda bakolera oluguudo ngenda kukola ndowooza manifesto byebiki omuntu byagenda okukolera abantu. Nze mukulaba okwange Mzee aba NUP bano soko baweemu omwaka gumu bagambe kale mukikwatemu bwe wataba na manifesto etambula okibajjeko bwe wataba na manifesto etambula okibajjeko oba ntegeera oleme kubeerawo ng'ogamba nti ate balina manifesto bakola ki naye nga tomanyi ki abaana kye balina nze mukulaba okwange kyendaba otherwise abantu bajja kudde bakugwambe tebalina manifesto naye nga already obadde ne opposition is nyingi for over 40 years nofuna opposition ya myaka 5 gyokka nebeera nga bali organize balina ekitebe basangibwa nga ate kyabe nga tebakipangisa balina network enene bakola buli kimu kyomanyi gwe kennyini n'osindikayo n'amagye gabakubemu ku kiboko abatali organized ate lwaki bakulumya omutwe then why do you dare to know their manifesto? Gwe baleke bagwe mu kintu kibabuutikire oba nfuna bagwe mu kintu kibabuutikire nekiri kyenkugambye kintu kibakwaseemu mwaka gumu gwokka bwe bate balina manifesto nga tebalina bye bakoledde bantu nga tewali nkyukakyuka mu ggwanga okibajjeko okyeddize. Nze bwe ndowooza tuve mu bino ebya palapase eze banayi neewuunya abaana abaganda mbeewuunya nnyo bali ku muganda munnammwe bagamba talina manifesto ng'ate sigamba nti oba akola yekka wabula akola n'abantu ab'enjawulo. Kati baabi bagambanga nga mulowooza byakusaaga babalwanisizza mu kamyufu eri mwenna abaganda ne mukafuluma kitegeeza temukyasobola ku representinga Buganda. Babashayija akankwasi akankunda be bategeera ensonga za Buganda kalyonso naye kankole nga tamale mirundi mutwe ngalabi kyenjagala mumanyi kiri ekiti olunaku lwajjo waliwo omubaka gwe nalabye erinnya ndyerabidde honorable omu wa NUP yawaddeyo ku famire z'abapolizona abali oba bannakibiina kya NUP abali mu makomera nalaye famire ya Bobi Yanga edi mutwe akireewo yabawadde akakadde famire zaabwe kubanga balina ebyetaago baana basoma kulya n'ebirala. Then n'akwata n'owa mutwe kuba ye already ali wabweru ye n'amusimba kyataano n'akimuwa. Kati nno ensonga ezo nze nja kubasaba muleme zikola because mwagala kaadi mwerabise kubanga mwagala kaadi mwagala Kyagulanyi oyo azannya amatatu Kyagulanyi azannya amatatu Kyagulanyi azannya amatatu musajja mugezi nnyo oba ntegedde nnyo kati temuddaawo ne mulowooza nti munaasobola okubeera nga nti ana akitingira ku feelings zammwe mufune kaadi na biki. Nze yanzanyira kaadi ya Nalukola n'engitegeera abantu baali bagitunuulidde ne naagizanya in a professional way in a professional manner neyita bulungi. So now bafunye kasente abafamile ezo Bobi Yanga kireewo edi mutwe n'abalala kakadde n'abalala wabula bino bigenza okubaawo
ne legal team mpozi ate ekulembeddwamu Sam Muyizi bafunye ekiwandiiko officially received court documents indicating that on 14th August Comrade Eddie Mutwe, Gaddafi, Akilewo, Wakabi Smart n'abalabo n'abali bakwatibwa e Masaka mu prison bagenda kubeera nga baleetebwa mu court bawulirwe oba banafuna bail yaabwe. Bagamba they continue to stand in solidarity with them as demand their immediate release. Bagenda kubeera nga baleetebwa mu kooti balabo banasobola okufuna okweyimirirwa. Jukira abantu bano bakwatibwa omusango gwabwe nagwogeddeko olunaku olwajjo. Abasinga bagamba bakuba mbw ab'amawulire ne bababbako ne ssente mu 20,000 ne jampa ne bayonoona ne zikamera. Ne bakwatibwa omukulu Eddie Mutwe eyamukwata yali Muhoozi Kainerugaba. Ne bamutulugunya ne bakola batya. Bati nze n'ekintu kye mmanyi, bantu mmwe muli mu buyinza abamu temukyajjukira history wammwe, ate nammwe abaana mwasoma history temukyamujjukira. Nammwe abali mu buyinza mwerabidde bakitammwe ne banyammwe gye baayita. Waliwo omusajja bamuyita Lutamaguzi, ndowooza ye taata wa Lutamaguzi Ssemakula. Omusajja oyo yakweka pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni waggulu ku kibanyi. Ne bamubuuza Museveni aluwa, n'agaana okwogera. Gavumenti yaliko ebiseera ebyo, n'agaana okwogera. Naye mwanange nkugamba kino, baatemaatema omusajja n'agaana okwogera. Abaana bonna bava makomero eyo bagamba nti mubatulugunya, mubabuuza Kyagulanyi kikyazzaako. Nkugamba kino, omuntu asuze mu Kimumbaasa okumala emyaka nga 2 asulirira kikomanda alya kikomando, golowooza omutima gwe nti muyabayaba. Omuntu asuze ku street kati atandise okubeera ng'eyeekubako enfuufu nga olwa Kyagulanyi n'abalala, golowooza ajja kumala gataaja. Mmwe bakitammwe babeeredde mwezi embeera nga ate mmwe muli eri bweru mulya pizza. Kati bano bo nga ate bali mu Kimumbaasa bwayise Katanga wa bali mu zihaso. Kitegeeza emitima gyaguma. None of them asobola kuvayo n'agamba Kyagulanyi apulaninga kino. Aba akulimba, aba akubba bubbi. Era oli wagamba nti Kyagulanyi kyapulaninga kyakugenda mu ntebe, sima kyapulaninga kyakukola bwe kiti, ayagala kuwamba. Aba akulimba, ayagala omute. Intelligence yammwe tekola. Lwaki? Nti gw'osubidde omuntu omukwata omugyeyo, omukwate mbu okola otya, omutulugunye mbu lwanaayogera. Wapi? Abaana mu baakoowa dda. Abamu mubawonya na famire zaabwe. Ebbanga lyabadde abeera ewaka famire emugamba mpa ekyokulya, kati agamba wayi kesiriiyo, ekibiina kakirabirireeko. Okitegeera, just aba misinga abantu be n'abaana be. Kubanze kyemmanyi abaana b'abantu bonna be bakwata, none of them asobola kufairinga kusoma, era mu masomero gye bali basoma. Okujjawo nga mugenze ne mukwata ekitebe ng'ekyeNUP ne mukikuba bbomu, ne mugenda Emagere Kyagulanyi ne mumugera ng'ayingidde mu nnyumba ne mukuba bbomu ne famire ye, ate oyo yebeera vita ndala. Yebeera vita ndala. Ndabye akatambi akachozeni Beki, simanya nga alina eyali driver oba abadde driver we nga beengaginga, simanya bikoze bitya. Are they shooting a video oba ekimu ku byo, either shooting a video oba nga byandiba ebituufu. But nze bwe nayogerako n'omulenzi oyo bwe nali mukolako interview yamugamba Chozeni Beki tagabe kugulu woowe. Oba kitegeera, tagabe kugulu woowe. Kati ne neebuuza ate omuntu agaba okugulu bw'ati ate obeera otya nga gwe engaging. Abasinga babitutte serious nti oba oli bbaawe. N'amugamba n'omugamba omwana oyo asembayo oyo si wa Amiiru. Si wa Amiiru, mwana wa musajja mulala. Naye bitambula biraga ti mwana tubakoze omukolo awo mu mpola awo nga balaga beri mu kwewasa. Naye bagamba ate okusinza ku mwana mulenzi agamba nti omukazi afuga omusajja kati gwe wagenzi bakufuge, you know.
So anyway, sigenda kubeera nga nsukkawo wano eno mubere bulungi mweraba.